GTV for unity and development. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abize ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe gye tukola emirungi agitusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Mu programu yaffe eno eya sharia n'omuntu, sharia ge mateeka ag'obusiraamu y'endagiriro ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yalagiriramu omuntu bw'anaawangala kuno ku nsi amaleko ebbanga lye eryamugererwa nga tasanze buzibu bwonna era nga talina nkenyera yonna. Kati sharia n'omuntu, sharia erondoola omuntu era sharia eyagaliza omuntu buli kalungi konna gye kabeera n'ekamusembereza. Sharia y'emu eyo egoba ku muntu buli kabi konna n'ekamwewaza. Kyova olaba nti buli lwe tuba tuzze wano ku puroguramu eno eya sharia n'omuntu, bwe tutwogera ku birungi sharia bye yasembereza omuntu, ate oluusi tukoonako ne twogerako ku bibi sharia bye yagoba ku muntu era bye yajja ku muntu. Eyo ensonga nnene ddala, yeetaaga obudde okuginnyonnyola ekiwanvu. Kati olwaleero tugenda kulaba esharia ebimu ku birungi bye yasembereza omuntu era n'ebimwagaliza, kubanga bimugasa, bimuyamba mu bulamu buno obw'ensi. Nga mu ebyo sharia bye yasembereza omuntu mwe muli okubala. Okubala nsonga nkulu nnyo eyamba omuntu singa abeera ategedde okubala. Kinsonga kyabala kikwatagana na bugagga bwe, kubanga omuntu ng'amanyi okubala obugagga bw'abeera afunye, bw'amala okububala asobola ate okutema empenda n'okunoonya amakubo aganaakuuma obugagga obwo bw'afunye n'okwongera okubugaziya. Kikwatagana na kubala ekyo. Okubala abaana bazadde kiyamba omuntu okubala abaana be okusobola okubateekateeka mu by'okusoma, okubateekateeka mu mpisa, okubateekateeka mu kutegeeramu Allah waabwe, okubateekateeka mu mirimu gye bajja okukola nga bakuze basajja kudde. Kiyamba omuntu oyo abeera ategedde obulungi
abaana bazadde okubateekateeka mpozi n'okubateekerateekera. Kikwatagana na kubala. Okubala ne kutakoma ku muntu omu, babiri, basatu. Bw'ogenda mu bantu nga bagenze bawera, katugeze mu famire oba mu bika, ebika byetaaga okubala abaana baabyo, abazzukulu, abasajja abakulu. Beetaaga okumanya ennamba ey'abaana ab'ekika basobole okubateekerateekera n'okubateekateeka. Era ekyo kyekuusa ku kubala. Ekika ekyagala abaana baakyo okuwangaala obulungi kibabala ne kitema empenda ez'okuba beezesaawo emirembe n'okubanoonyeza emirimu egy'okukola, beeyambe bayambe ne bannaabwe abalala. Era ekyo kikwatagana na kubala. Ebika bibala abaana baabyo. N'amadiini nago gabala abagoberezi baago. Eddiini limanye abaligoberera mu ggwanga bali bameka, lisobole okubateekateeka obulungi okwekuumira ku mulamwa gw'eddiini eyo, okusoma eddiini eryo, n'okukola emirimu eginatumbula eddiini eryo n'enzikiriza eyo, ate n'okubateekerateekera, kubazimbira amasomero, amalwaliro, amasinzizo, okubanoonyeza ku mirimu, okubasakira okuva mu mawanga amalala n'ebifaanaganako bwe bityo. Kikwatagana na kubala. Bw'ogenda mu maaso n'otuuka ku ggwanga, eggwanga eririmu abantu abangi ddala nga ba bika bya njawulo era nga boogera ennimi ezitali zimu, nga balina n'enzikiriza ennyingi ezisukka ku emu, nga n'ebikula byabwe bya njawulo, abaami, abakyala, abavubuka, abaana abato, abakadde. Ate bwe kituuka ku ggwanga lyesanga lirina abagenyi abava ebweru ne bajja baliwangaaliramu. Abamu mu bagenyi babeera bazze kukolera mu ggwanga eryo emirimu emitongole, okugeza nga ababa bazze okukolera ku embase z'amawanga gaabwe, so nga abalala babeera bazze kutuyambako kutujjanjabira abalwadde baffe mu malwaliro ag'enjawulo, olw'ensonga nti obusawo ffe tuyinza obutabusoma kubumalayo, ne tusoma obusawo ne tutuuka ku kulongoosa, oba ne tusoma obusawo ne tutuuka ku kusengula emitima gy'abantu okugitwala ate mu balala. Tuyinza obutasobola kutuuka eyo ku levu eyo, kati tufuna abagenyi ne bajja bawangaalira mu ggwanga lyaffe ng'ekibaleese kutuyambako ku bujjanjabi, so nga abalala bajja kutuyambako kutumbula byanfuna.
bazimbe amakolero agasogola sukaali, amakolero agasogola eddagala lyetukozesa, amakolero agasogola ebintu byetukozesa ebitali bimu. Kati nga amakolero agatukubira empapula, amakolero agatukolera bulbs na zino ziwaya zetukozesa mu byamasannyalaze n'awalala. Leero amakolero twandigeetaagira ddala nnyo emirundi egisinga ku gano ge tulina, kubanga gye tweyongera okuwera n'okuyingiwala gye tukoma okwetaaga amakolero n'ebyo bye gakola. Kati eyo yonna yonna njagala kukuleeta ku mulamwa ogwa shariya n'omuntu okubala kimu ku biwadde omuntu emigaso, nga naye kennyini nnyini yeetaaga okubalwa. Abaffe shariya eyogera etya, esomesa etya ku kubala abantu, era abaffe kyaliwoko mu bakulembeze baffe mu myaka egyayita nga babala abantu era nga bateekerateekera abantu nga bwe kiriwo olwaleero nti n'amawanga gabala abantu gasobole okubateekerateekera ebinaabagasa nga gamaze okutegeera ennamba yaabwe. Amawanga ge gasogolera abantu amasannyalaze, naye megawatts mmeka ziganaasogola nga tegategedde bagenda kukozesa amasannyalaze ago? Gayinza okusogola amasannyalaze amangi ne gagadibirira. Amawanga geetaaga okumanya abantu gasobole okubalimira enguudo, kuba bwe gamala ne galima obulimi enguudo nga tegategedde bantu ki benkanawa abagenda okukozesa enguudo ezo, gayinza okwesiŋŋaana nga gaviiriddemu awo era nga goonoonye ebiseera okulima enguudo ne ziteekebwa eyo etali bantu, ebitundu ebitaliimu bantu banaazikozesa. Eggwanga lyetaaga okumanya abantu n'ebikula byabwe n'emyaka gyabwe, liryoke libazimbire amasomero, amalwaliro, ebiwummulo, nga limaze okutegeerera ddala bameka abeetaaga okusoma era bawangalira wa, era eyo gye bawangalira eriyo amasomero ameka aga primary, aga secondary, aga tertiary ne zi university. Ebyo byonna byonna amawanga nga tegannaba kubiteekawo gasooka kubala bantu, abatuuze benkana batya, abagwira. Amawanga agamu galina abagwira, abagenyi abajja ku mirimu emitongole, so nga abalala bajja kubudama, bawaŋŋangusibwa mu mawanga gaabwe olw'entalo eziriyo. Kati nga baganda baffe ne bannyinaffe okuva e Somalia eriyo olutalo lumaze ebiseera biwanvu nga lubumbujjira eyo. Kati abo baba bazze kubudama, ab'e Congo nabo bajja wano ne babudama.
kati n'Abasudaani eri mu mambuka nabo batandise okubudama, so nga ne ku lukalu lwa Asia entale ziriyo era wavaayo abantu nga banoonya obubudamu ne batabufuna walala okujjako wano ewaffe e Uganda. Uganda lyerimu ku mawanga agali ku ntikko, agali ku mwanjo ey'okudduukirira ababudama. Ekyo kya ttendo kubanga agamu mu mawanga tegalina nkola ya kubudamya, agamu mu mawanga tegalina nkola ya kudduukirira, naye ate yo Uganda yaganywamu akendo n'ebeera nga ebudamya abanoonyi b'obubudamu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Beetaaga nabo okubamanya kuba tebalina mirimu gye bagenda kukola nga babudamye, balina okufuna emmere gye balya, eddagala lye banajjanjabisa, amazzi ge banaakozesa n'amasannyalaze. Kati abo nabo balina okubalibwa bategeerekeke, eggwanga liryoke lisobole okubakolera n'okubatuusaako ebyetaago. Kati tumaze okulaba ensonga y'okubala, okubala abantu gwe mulamwa gwaffe, era kati mu ggwanga kyekiriwo ku ssaawa ya leero. Abaffe shariya yaffe ey'Obusiraamu yatusomesaako okubala abantu. Abaffe shariya yaffe ey'Obusiraamu yatuteekerawo enkola eneegobererwanga mu kubala abantu n'ebirala. Bwe guba nga gwe mulamwa gwaffe obutamala budde, tujja kugenda butereevu mu bikolo bya shariya, mu nsibuko ya shariya. Shariya yaffe esibuka mu Kulaani ey'ekitiibwa, ekitabo kya Allah ekyo kye yatussiza ku nsi kuno mu mulembe ogw'omusanvu, ng'ensi ekyabala emyaka 600, era 610 bwe bwali obudde Allah bwe yasiima, bwe yalonda okussa Kulaani ey'ekitiibwa okumalira ddala ebbanga lya myaka 23. Kaakati mu Kulaani ey'ekitiibwa eyakkanga eyogera ku nsonga ezikwata ku muntu, ezimuwa emigaso n'ezimusembereza. Buli nsonga emuwa omugaso, buli mugaso n'egumulaga okusuubula kya mugaso. Shariya yalagira omuntu asuubule okuweesa kya mugaso. Shariya yalagira omuntu aweese okubajja kya mugaso. Shariya yalagira omuntu abajje, era negenda ng'etunogolera n'abaatukulembera nga beenyigira mu migaso ng'egyo, okulima n'ebirala. Kati katutandikire mu Kulaani y'ekitiibwa, bwe tunaamala nga tugimaliriza tujja kuwunzikira mu njogera ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'enkola ye gye yakolangamu emirimu egikwatagana n'eggwanga, kubanga yali kulembera era yaliteekateeka, yagenda okuva mu nsi muno ng'ateeseewo eggwanga abantu lye banaalabirangako enkola y'emirimu ebirenga ebuna amawanga amalala agasigadde. Mu Kulaani y'ekitiibwa mulimu aya nyingi, naye nzija kunogolayo aya za bika 3 byokka.
waliyo aya esangibwa mu surati Dukhan. Surati Dukhan eri namba 44 aya ya 3 paka ku y'omukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala bwati watugamba mu sura eyo, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilina rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul alim. Sadaqallahu al-azim. Ezo aya zenva okusoma eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano paka ku y'omukaaga mu sura eyo namba 44 eyitibwa surati Dukhan. Erina ekyafaayo kye yali eyogerako ekikulu ennyo kikwatagana na mukka. Gujja kubeerawo eyo mu biseera eby'omu maaso gye tulaga. Si y'ensonga gye ndiku ey'omukka, naye ndi ku nsonga yakubala. Allah atutegeeza mu ssuula ezo nti yassa Qur'ani ey'ekitiibwa mu kiro eky'emikisa. Qur'ani eno esobole okubeera nga esanyusa abantu n'emigaso gye bannyonnyola, ate etiisa abantu n'egitali migaso gye bannyonnyola bagiveeko, kubanga gibakosa, kubanga gibawa ensasagge. Waliwo ebintu ebikosa abantu, Qur'ani yabinnyonnyola nga kati omwenge gukosa abantu era gukyakosereza ddala abantu. Qur'ani yagunnyonnyola nga kati okubba kukosa abantu era kukyakosereza ddala abantu. Qur'ani yakunnyonnyola. Obwenzi bukosa abantu. Qur'ani yabunnyonnyola. Okutta bantu banno kibakosereza ddala nnyo. Qur'ani yakinnyonnyola. Buli bikosa abantu Qur'ani yabinnyonnyola, ate buli bigasa abantu era Qur'ani yabinnyonnyola. Kakati wano Qur'ani etunnyonnyola ebitugasa n'ebitukosa. Allah subhanahu wa ta'ala yagissa mu kiro ekyali eky'emikisa mu mwezi ogwa Ramadan, ekiro ekimanyikiddwa nga Laylatul Qadr. Ekiro kya Laylatul Qadr Qur'ani mwe yakkira okuva mu ggulu ery'omusanvu. Eggulu ery'omusanvu Qur'ani gye yakka ng'ekka ku ggulu lino erisooka eryaffe tulabako. Qur'ani yakkira mu kiro eky'omukisa ekya Laylatul Qadr ekisangibwa mu mwezi ogwa Ramadan gwe twakubye emabega. Aya negenda mu maaso, oba Qur'ani negenda mu maaso ng'etunnyonnyola nti mu kiro ekyo ekya Laylatul Qadr yufraku kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mwannyonnyolera, mwagerekera buli nsonga yonna etukwatako, buli nsonga yonna ey'enkoggo, buli nsonga yonna eyetaaga alina amagezi okugitegeera abeere ng'agitegeera. Tukimanyi bulungi nti mu kiro ekyo ekya Laylatul Qadr Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala mwatugerekera bye tunaakozesa omwaka mulamba. Ate ye Allah bw'aba agereka, Allah bw'aba ateekateeka, Allah bw'aba abajetinga, tabajetingira, tategekera bantu baggwanga limu nga lino erya Uganda. Allah ye wansi yonna n'abagirimu n'ebigirimu. Okumanya Allah subhanahu wa ta'ala wa buyinza obusukkiridde, tagerekera, tabajetingira bantu fekka nga kati bwe kiri ku ffe bwe tuba tubajetinga, bwe tuba tuteekateeka bajeti, tuteekateeka bajeti yaffe ffe abantu ate nga bwa ggwanga limu, n'awalala nakyo bwe kityo, naye abaffe
ebitonde ebirala ani abibudgetingira, ani abisomera budgeti? Tulina ente, ani azisomera budgeti? Embuzi, endiga, engamiya, endogoyi. Tulina n'ensolo ez'omu nsiko ezimu nga tukkirizibwa okuzirya za reserve, ezo ani azitegekera? Tulina entulege, tulina entugga, tulina engabi n'ensolo endala, embogo, ate empologoma, engo n'ensolo endala zisiyinza kumenya emu ku emu kuzimalayo. Ezo ani azisomera budgeti kuzinatambulira? Allah subhanahu wa ta'ala olw'obusobozi bwe obusukkiridde, Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda buli kyonna kitulaba yabiteekerateekera, yabigerekera, yabisomera budgeti. Kibeerawo ddi? Mu kiro ekya Lailatul Qadr. Abantu bye banaakozesa mu mwaka mulamba Allah abitegeka mu kiro kya Lailatul Qadr. Ensolo, omuddo gwe zinaalya, amazzi ge zinaanywa n'ebiralalala Allah abiteekerateekera mu kiro kya Lailatul Qadr. Okyali ku nsolo naye okimanyi nti n'ebinyonyi weebiri era bingi bisinga ensolo. Ate okyali ku binyonyi naye okimanyi nti n'ebiwuka gyebiri ate ebiwuka bisinga ebinyonyi. Byonna byetaaga budgeti. Naye ani kufa asobola? Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu? Asobola okutegekera ebyo? Ali mu ffe abatonde oba y'oli eyatutonda n'abitonda? Eyatonda ffe n'atonda n'ebyo ye yekka asobola okubibudgetingira n'okubiteekerateekera. Naye ffe abaatondebwa, naye ffe olaba naffe batuteekera buteesiteesi, batutegekera butegesi. Olaba naffe bwe tuba tuli kwebalaabala twetegekere, tuyinza okulemererwa okwetegekera oluvannyuma olw'okwebala. Tekiri nti buli yeebala asobola okweteekerateekera. Tuyinza okwebala ne tukomaawo, ebisigadde ne bitulema. Naye Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku aya eno gyensoma, fiiha yufraku kullu amrin hakim. Mu kiro kya Lailatul Qadr mwe munnyonnyolwa buli nsonga ekwata ku bantu, ekwata ku mageege ge majinni, ekwata ku nsolo, ensolo ze tuli ennyama yaazo, omuli ente, eŋŋamiya, endiga, embuzi. Ate waliyo n'ensolo ze tutalya ennyama yaazo, omuli embwa, omuli embizzi, omuli kapa oba pusi n'ebisolo ebirala bingi nnyo, tetusobola kubinogola kimu ku kimu kubimalayo. Naye ate bwe tudda ku nsolo Allah ze yatutondera nga zaakuliibwa mu namba ze zisinga obungi, mu bikula bye zisinga obungi, kubanga ezimu zikyali eyo mu nsiko za reserve. Bwe tuyitandikira okuzisoma, bwe tuyitandikira okuzitunuulira, bannaye tujja kutandika okuzirunda nga bwe tulunda zino ze tumanyiiko, nazo tusobole okuzirya ate n'okuzifunamu omudidi ogwa ssente empitirivu. Fiiha yufraku kullu amrin hakimin amran min indina. Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola mu aya ezo nti mu kiro kya Lailatul Qadr mwannyonnyolera buli bikwatagana ku budgeti yaffe abatonde ffenna abaatondebwa. Era ensonga ezo ewa Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka zirina, kubanga ye yekka zisobola. Olaba abazungu be tulabanga abaatusukkuluma tebabisobola bino, tebasobola kubudgetingira nsi eno. Si ffe bantu tebasobola tubudgetingira, si nsolo tebasobola zibudgetingira, si binyonyi tebabisobola, kuba nabo bantu nga ffe, batonde nga ffe. Nabo obusobozi bwabwe buliko we butandikira ne we bukoma.
naye Allah subhanahu wa ta'ala ye muyinza wa buli kimu, ye mutonzi wa buli kitonde. Ate bw'abeera nga ye mutonzi wa buli kitonde, tebisobola kumulemerera kubiteekerateekera. wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ate laba bwe yayogera ku nsonga eya buli kitonde kye yaleeta ku nsi kuno, oba kitonde kya muntu oba kya nsolo oba kya kinyonyi oba kya kiwuka, teriyo kitonde ku nsi kuno okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala akiteekerateekera riziki yakyo, akikolera bajeti yakyo. Kino kijja kutambulira wano, kijja kuwangayira wano. Waliwo ebisolo nga biwangayira Uganda tebisobola kugisukka. Kino kijja kuwangayira wano, kijja kulya bino. Waliyo ebisolo nga birya muddo gwokka tebyongerako nnyama. Ate ebisolo ebimu byo birya nnyama tebyongerako muddo. Byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda, ate oluvannyuma buli mwaka yabitegekera bajeti yabyo mu kiro kino kya Laylatul Qadr. Inna kunna mursilin, ku nsonga eno era Allah yasalawo atutumira ababaka, kubanga senga yatuleka tayo nga tatutumidde babaka twaliremereddwa naffe okwebala, twaliremereddwa naffe okweteekerateekera. Naye Allah atutumira ababaka batusomese ko bannaye bino byetaaga kubibala, bino byetaaga kubiteekerateekera. Kakati obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusindikira obwa Qur'ani butusomesa okubala era butusomesa okuteekateeka. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola bw'atyo rahmatan min rabbik, abeerenga atusaasira kubanga ye yatutonda, atumanyi. Ffe ng'abantu tuliko entandikwa era tuliko n'enkomerero, tuliko we tutandikira mu busobozi, tulina ne we tukoma. Si buli kimu tukisobola. Newankubadde tusobodde okutambulira mu bbanga, newankubadde tusobodde okuweesa ebisi ebya buli kika, naye tekitegeeza nti byonna byonna ebisigaddeyo tubisobola. Tetusobola kutonyesa nkuba, tetusobola kugitonyesa. Tulinda Allah subhanahu wa ta'ala atutonyeserezeze enkuba. Tetusobola kuweesa taka nfuufu, tetusobola kugiweesa. Tulinda Allah subhanahu wa ta'ala gye yaweesa, ate n'agiteekamu ekirungo ekimeza emmere gye tusimba, tulyoke tuganyulwe mu ttaka Allah subhanahu wa ta'ala lye yatutondera n'alitusiza ku nsi. Ngewa Allah subhanahu wa ta'ala bye twetaagayo bingi nnyo nnyo n'obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala yabuwaniridde. Kakati eyo aya neewunzika ng'egamba nti innahu huwa samiul alim. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okuwulira buli kitonde gye yakiteeka, oba kitonde kya muntu gwe baakuteeka wano Uganda, omulala bamuteeka Kenya, waliwo gwe baateeka Tanzania, waliwo gwe baateeka ku lukalu lwa Asia, Malaysia waliyo abantu, Indonesia gye bali, Thailand bangi, China basuffu, India bali eyo ku lukalu lwa Asia, bantu bangi ddala batusingira ddala obungi. Bonna bonna Allah subhanahu wa ta'ala abawulira. Oba boogerera Uganda abawulira, oba boogerera Kenya abawulira, n'abali eyo ku lukalu lwa Asia Allah abawulira. Kyokka ate ffe tetubawulira bambi, ffe tetubawulira kubanga obusobozi tetubulina obuwulira abali emitala w'amayanja. Ate Allah subhanahu wa ta'ala takoma ku kyakubawulira buwulizi, naye era abamanyi. Allahu akbar. Kakati nze ku ssaawa ya leero, naawe ku ssaawa ya leero, bwe bakugamba nti olaba abali e China, olaba bye bali kukola, okujjako nga weeyambisiza lutimbi, naye amaaso go tegatuuka China. Tegasobola kulaba biri China, tegasobola kulaba biri Makka, tegasobola kulaba biri Madiina. Byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala ye abimanyi, abiraba, awulira. Oyo alina obusobozi obukola bajeti nga yansi yonna agikolera mu kiro kya Laylatul Qadr. Ekyo kituyigiriza nti naffe bu bajeti bwaffe obw'amawanga gaffe bwe tusobola okwekolera tubwekolere, naye tukola tutya bajeti? Tusooka kwebalaabala.
kubanga bajeti ekolebwa mu bulungamu yeeyo emala okutegeera abantu bwe benkana kati ekolebwenga etuukana n'obungi bw'abantu. Bajeti ekolebwenga etuukana n'ebikola by'abantu. Bajeti ekolebwenga etuukana n'ebyetaago by'abantu. Kati webukeera ku makya nga bajeti ey'Abamerika bagituleetedde wano eyinza obutatugasa kubanga eyo tetuukana naffe. Tuyinza okuba nga tuli batono okubasinga ng'ate bo bangi okutusinga. Bajeti y'aba Nigeria wano eyinza obutatukolera kubanga bo bangi okutusinga, bagagga okutusinga. Bajeti ya Saudi Arabia wano eyinza obutatukolera kubanga bo basajja bali ku mwanjo mu kusogola amafuta ekyettunzi eky'omulembe guno. Balina sente mpitirivu. Bajeti yaabwe bw'ogireeta wano ewaffe tefiitingawo kubanga ffe tuli mabegako mu byenfuna. Era bw'omala n'otuleeta wano bajeti yaabwe ne batuwa ne sente z'ewaabwe tugwa bugeddalu. Tetusobola kuzikozesa ne tuzimalawo ate nga tulina ozikozesa. Abantu bagwa eddalu. Sente nyingi ziyinza okutusuula eddalu. Kakati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yakitunyonyola mu sura eyo surati Dukhan namba 4 atunyonyola nti ye bw'aba atukolera bajeti agikola olu nga ya mwaka mulamba ate takola ya ggwanga limu. Kakati ffe yaffe nga Bannayuganda n'abana Kenya n'aba Tanzania n'ab'e Rwanda n'ab'e Burundi ab'e Congo aba Southern Sudan aba Sudan aba Somali aba South Africa aba Malawi baani bonna ku lukalu lwa Africa ne ku lukalu lwa Asia aba America aba Europe bonna abantu mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala yamala otukolera bajeti y'omwaka gwaffe guno mpaka ate kulamanzaani eneddirira kuba ye bajeti ya Allah ey'ensi yonna agitukolera mu lamanzaani. Tumwebaza nti atukolera bajeti ey'omwaka mulamba eyi agikola mu lamanzaani. Kakati ffe ezaffe oluusi tuzikolera mu myezi nga ne Ramadhan eyise kubanga abamu tetumanyi biseera bituufu byakukolera mu bajeti. Tetubimanyi. Kyova olaba nti buli ggwanga lirina ebiseera we likolera bajeti yaalyo. Naye ng'eggwanga terina bakukola bajeti lisooka kubala abantu abawangaayira ku ttaka lyalyo. Kakati abantu wano mu ggwanga lyaffe ekiseera kituukidde ddala okubala kwatandise. Tukubiriza buli muntu, omwami, omukyala, omukulu, omuto, omunnansi n'omugenyi bonna benyigire mu kubala. Bababale era baweeyo information eyeetaagibwa eri abatubala. Kituyambe okweteekerateekera n'okututegekera ebinaatugasa bitutwale mu maaso. Ezo aya nzimaze. Bwe nzira ku aya eziri mu surati Ibrahim. Surati Ibrahim eyo namba 14 aya yaayo eya 33 ne aya eya 34 nazo zirina engeri gye zituyigirizaamu ensonga ey'okubala. Allah atugamba bw'ati wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini wasakhara lakum al-layla wan-nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kaffar. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutukola n'atutonda n'atuteekaawo n'atutondera n'ebitonde ebirala ku ensi eno kitonde n'ebigiriko ebitonde ebyenjawulo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabitukakkanyiriza. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiragira biweereze ffe. Ebitonde ebisigadde byonna biweereza ffe. Enjuba eweereza ffe. Omwezi guweereza ffe. Ebyo nno bya lubeerera tebivaawo. Ekiro kiweereza ffe.
omusana guweereza ffe ekiro bwe kituuka nga ffe tugenda kuwummula kiweereza ffe kiseera kya kuwummula omusana bwe guyingirawo nga tugenda kukola mirimu egy'enjawulo omusana guweereza ffe kati Allah subhanahu wa ta'ala okubanga ebyo bitonde binene nnyo okutusinga byonna biweereza ffe alhamdulillah twebaze Allah ffe twalibadde tubiweereza naye nedda ate bibyo bituweereza wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu yenno Allah buli kyomusaba ng'akuwa obulamu ng'abukuwa obugagga nabwo ng'akuwa abaana ng'abakuwa obukulembeze ebo nabwo ng'abukuwa teri Allah kyomusaba n'atakikuwa wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah yabawa buli byonna bye musaba oba mmwe muri Uganda gye musabira abali e Kenya abali e Tanzania jjukira nti abantu bangi basaba Allah mu nnimi ez'enjawulo era bwe bamala okumusaba ng'abawo bye basabye bali mu lutalo basaba Allah ng'abaanukula abali mu mirembe gyabwe nga basaba Allah ng'abaanukula bagenze mu hijja Makka basaba Allah ng'abaanukula n'awalala Allah subhanahu wa ta'ala wonna gy'omusabira akwanukula wa ataakum min kulli ma sa'altumu Allah buli kyemusaba abawa temweraba temwetegereza amagezi Allah yagabawa obulamu Allah yabubawa gana amaaso agatunula ne galaba era Allah yagabawa era mu dduwa ze twayigirizibwa n'omunene waffe n'omwagala waffe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okwesabirako Allah atukuumire ebyo byatuwadde kati nga ekyengera ky'amaaso agatukuumire Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta eyo emu ku ziddwa ze twesabira buli lunaku obeera weesabira Allah akuwe obulamu obulungi mu mubiri gwo kuba omubiri gusobola okulwala era n'osaba Allah akuwe okuwulira obulungi kubanga amatu gasobola okulwala era n'osaba Allah akuwe amaaso gonalabisanga ebintu gabeere malamu bulungi kubanga n'amaaso gayinza okulwala buli kyetusaba Allah n'akituwa eddagala twali wano mu kazigizigi owa COVID-19 ekirwadde ekyo ogusujja ogwo gwali ogunene ogwali oguzito ogwatuttako abaagalwa n'ab'emikwano ogwatirimbula abawanvu n'abampi abagagga n'abanvu abaami n'abakyala abakulu n'abato ensi yonna mu biseera bya COVID-19 yali mu kazigizigi naye olaba twasaba Allah netwegayira Allah n'atukingula ekirwadde kya COVID-19 n'atuwa eddagala naffe wano Uganda twali mu kaweefube munene nnyo okunoonya eddagala abantu baddayo ku nkola ey'abakadde baabwe ey'abajjajja baabwe okweyoteza ne kibayamba kinene nnyo okugema ekirwadde ekyo so nga n'abasawo nabo batukolera kinene nnyo okunoonya eddagala eryatuyambako okujjanjaba ekirwadde ekyo paka lwe twafuna eddagala eriyitibwa Covidex nga ffe twalivumbula wano e Uganda yadde nga abalala baali bali kuba yadde nga abalala baali balwanagana nalyo lwaki mwe Bannayuganda muli leesi mwagala kutumalako katale ka ddagala omanye abantu abamu obutale bw'eddagala babwefuga nga bwe beefuga obutale bw'ebintu ebirala kati aba European beefuze akatale k'eddagala era gwe bw'ovumbula eddagala ng'oliwe Uganda n'otoliweereza mu ba European balifuweko enfuufu balikkirize bayinza okulemesa okulitunda yadde nga lya mugaso kakati Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ate bwe tumusaba n'atwanukula ku nkomerero n'agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha abantu mmwe
nga muli banafu nga temulina busobozi ne bwe mwekemba ne bwe mwekwata ekitole ne musoloza amaanyi gammwe mwenna nga mwagala kubala ebyo Allah byazze abakolera byazze abawa ebyengera biyitirivu enkuba musobola okugibala temusobola enfufu musobola okugibala nedda ssebo temugisobola ebinyonyi ebiri ku lukalu lw'eggwanga lyammwe musobola okubibala nedda kati wano Uganda tetusobola kubala binyonyi ate olaba n'ensolo tetusobola kuzibala olwo ate ebiwuka musobola okubibala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bwe mugeza mutya okubala ebyengera Allah bye yabateekera ku nsi kuno bye yabawa mmwe ng'abantu temusobola bimalayo obusobozi temubulina naye musobola okubalabalako ebitonotono kati nga mmwe bennyini ne mwebala kubanga mmwe abantu musobola okwebala mmwe temwenkanankana na bitonde birala muli batonotono muli basaamusaamu musobola okwebala kakati tuli mu census yakubala bantu yakubala batuuze naye omanyi nti tetusobola kukola census yakubala nsolo yakubala byuka na binyonyi eito tegisobola ate amajini bitonde tuwangala nabyo amajini agamu gali wano mu kibuga kyaffe Kampala amajini amalala gali mu kyejjinja amajini amalala buli kibuga we kiri ogasangawo ate yennyanja eyo gye zitudde amajini gye gasinga okusaalimbira mu bizinga ku mazzi ku mayinja ogasangayo tusobola okukola sensasi y'amajini tetugisobola tusobola okukola sensasi y'abamalayika tetugisobola kale tusobola okubala cubic liters ez'enkuba etonnya tetugisobola ate oxygen ono gwe tussa gwe tuweera omukka guno gwe tussa gwe tuweera n'ogusika n'ofulumya n'osika tusika oxygen tufulumya carbon dioxide ogwo omukka tusobola okugubala tetubisobola kale tubaleko ebire bi Columbus byani ebiri wano ku ttaka lyaffe lya Uganda tubisobola ebyo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bwe mwekemba mutya ne bwe mwegatta mutya ne bwe musoloza amaanyi agenkanawa temusobola kubala byengera Allah subhanahu wa ta'ala byazabawa innal insana la dhulumun kaffar obadde okimanyi nti mu bantu ate nga bangi ddala balyaza amaanyi mu bantu ate nga bangi ddala bawakanyi balyaza amaanyi bawakanyi abantu nga balyaza amaanya omuntu asobola okulyaza amaanyi omwoyo gwe n'atagubuuza gwe mwoyo gwe wavaawa olagawa birira bulyaza amaanyi okubeera n'omwoyo n'oteebuuza kibuuzo ekyo ani yakuleeta ogenda kumalawo bbanga ki ate bwanamala akuzaawa birira bulyaza amaanyi omuntu ayinza okulyaza amaanyi muntu munne n'amwewolako ssente n'amukubirayo abo leero bayitirivu innal insana la dhulumun kaffar omuntu ayinza okulyaza amaanyi munne n'amubbako ssente n'amubbako essimu n'amubbako emmotoka n'amubbako engoye n'ebirala si bulyaza amaanyi obubbi si bulyaza amaanyi bulyaza amaanyi bwe nnyini kati innal insana la dhulumun kaffar abantu nno obadde okimanyi abantu balyaza amaanyi ate nga bayitirivu yes olyaza amaanyi eno omwana waffe bugendera ddala kwegamba ne bubutikira kumpi eggwanga lyonna okulimalayo abato balyaza amaanya bato bannaabwe abavubuka balyaza amaanya bannaabwe bebafaanana bebenkana mu myaka n'abakulu nabo balyaza amaanya abakulu bannaabwe obwo bulyaza amaanyi weebuli era Qur'an bwebanga ekitunogolera era nga ekitunyonyola innal insana mazima abasinga obungi mu bantu buli Qur'an lwekozesa taamu eyo nti al insana ebetegeeza abantu abasinga obungi innal insana lafi khusr mazima abantu abasinga obungi bye bakola byakubafaafaganya bakufaafaganirwa tebamanyi
tebamanyi bye bateekeddwa kukola na bye bateekeddwa kuleka butakola. Kati laba mu kulya abasinga obungi tebamanyi ndya esaanidde, bamala galya buli kiwooma balya buli n'omusingana ku sowaani ya piraawo nekiro enamba ayinza ogirya. Okimanyi nti sowaani enamba nga ogiridde ya piraawo, kiro namba ogiridde nga ya piraawo, kiro namba nga ogiridde nga ya nnyama, egenda kukufaafaaganya, egenda kuleetera ebizibu, egenda kulwaza. Innal insana lafi khusrin, abantu abasinga obungi bakola byakubafaafaaganya. Omusajja ayinza okunyumirwa abakyala, n'abakyala bayinza okunyumirwa abasajja, n'atamanya wa alina kukoma. Innal insana lafi khusr, innal insana la dhulumun kaffar. Mazima abantu abasinga obungi si mu Uganda mwokka naye ne mu mawanga amalala balyaza amaanyi ate bawakanyi era bajeemu. Kale kati olaba tulimu kubala abantu naye era abamu bajja kujeema baleme kubalibwa. Abantu abamu bajja kujeema baleme kubalibwa, bajja kusala ekikuubo ababala abantu. Obwo bubeera bujeemu, bubeera buwakanyi. Owakanya kiggwe, toyagala bajeti ekolebwenga naawe mwoli. Keeki ey'eggwanga gwe togirinaako mugabo. Kakati banaamanya batya nga tolina mulimu? Bakunoonyeza emirimu, bakusizeewo emirimu kubanga odoginze okubala. Innal insana la dhulumun kaffar. Abantu abasinga obungi mwana wattu balyaza amaanyi, abantu abasinga obungi mwana wattu bawakanya. Kati ekyokubala abantu era waliyo abakiwakanya. Ekya bajeti ng'ekoleddwa bangi bagiwakanya. Bannange abantu bakula batya? Ezo aya ziri mu surati ki? Surati Ibrahim. Kangende ku sura esembayo ndyoke mpunzike ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esura esembayo sura esembayo surati Nahl, sura ya 16 aya zayo 2, 17 ne 18 egamba bwenti: afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Abafi yasooka kutubuuza kibuuzo, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, abafi atonda alinganga atatonda gwe batonda obutonzi. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, abafi yenkanankana oyo atonda mu kutegeera byatonzi, abafi yenkanankana oyo atonda mu kuteekerateekera byatonzi, nga benkana n'oli atatonze. Ansa ffenna tugimanyi, nze ogwe n'omulala yenna tukimanyi nti omutonzi tosobola kwenkanankana naye, eyakutonda tosobola kwenkanankana naye mu kutegeera ebikufaako gwe n'okutegeera ebifa ku banna abalala, temusobola kwenkana. Ffe bye tutegeerako bitono nnyo, ate ye yatutonda ali wala nnyo mu kututegeera. N'olwekyo naffe bwe tubanga tutuuse mu kubala abantu twenyigire mu kawufu w'okubala, kubanga obusiraamu okuva mu mulembe gw'omusanvu bwatuleetera enkola y'okubala. Okubala kikulu nnyo, okubala kya ffenna, okubala kya mu bugunjufu, era okubala kya mu kulaakulanya amawanga gye gakulaakulanamu. N'olw'ebigambo ebyo, olw'ebiseera sijja kusukkaawo, saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera obulungi ensonga zino zetwogeddeko, era ayongere okutuwa amagezi tutegeere bulungi ensonga nga zino n'endala zetujja okubeera nga tuzisomako emirundi emirala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala omulamwa ogw'okulonda ogw'okubala abantu gutambule bulungi mu ggwanga lyaffe era guggwe bulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangalize ku busiraamu, mpozi ne waliba nga tujja mu nsi wano ffenna tujjemu nga tuli bakkiriza. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
GTV, for unity and development.